Ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka ekimanyiddwa ng'ekibiina ky'olulimi Oluganda lyafuuka kkatala lyabwe nga bannakibiina okutegeka n'okuteekateeka omusomo buli lwakuna olusooka mu mwezi ogumanyiddwa nga Manyinnonoyo. Nga ku lunaku luno omusomo guno gwabadde mu yafeesi y'ekibiina ky'olulimi Oluganda mu bimuli bya Bulange e Mmengo. Abazzukulu ba Buganda n'Abataka we baasomeserezezza obukulembeze obw'ennono mu Uganda wamu n'engeri gye bwawukanamu. Obukulembeze ekikulembeze obw'ennono bwo buzaale kituufu. Obukulembeze obw'ennono buba mu buzaale buba mu musaayi. Bwe buba obuzaale buba bwansikirano. Awo enjawulo gye nakugambye eri mu bukulembeze waffe obwo. Obukulembeze obw'ennono buba buki buzaale. Toyinza kukolerera kimbeeraawo ofune obukulembeze obw'ennono olw'okubanga buzaale. Akati buno obulala obukulembeze obwaffe obw'ennono bwo bw'amaanyi amaanyi yalya n'osaawawo, naye obukulembeze obw'ennono mu bwanga waffe buba buzaale buba bwa musaayi n'olwekyo butambulira ku bulombolombo. N'olwekyo ffe ng'abakibiina ky'olulimi Oluganda era ng'Abaganda tulina okumanya obukulembeze obw'ennono obuzaale obulombolombo bwabwo obubukuma okubeerawo bwe bulwa olide. N'obanga buzaale era kyevudde tugamba nti tumaze okutegeera enjawulo y'obukulembeze. Ku luuyi olw'ebika byaffe Omutaka Ssentogo nga yabadde omuyigisa omukulu atunokoleddeyo ebika 6 ebikulu binnansangwa wamu n'emiwendo gy'obutaka bw'ebika obuli mu buli ssaza lya Kabaka wa Buganda. Era lwaki babiyita Nansangwa? Kabaka Kintoyo teyazaalibwa eri, baazaalibwa kuno wonna. Entalo ne zijjawo Bemba ne baganda be owulidde ne baleka ne bagenda mu ekizaaliro ne bagenda n'abo n'abali eno. Then olwagenda okukomawo bino bano tebagenda ebika ebyo ati byavaawo ebisigalawo byali bikyali muno kubanga byali bimaze okuteekebwawo 330 musiro tulinawo ebika mmeka 9 ekibota y'ebika mmeka 9 netusanga nti mu Kyaggwe tulinamu ebika 7 okaseeka ebyo ate Mawokota tulinamu ebika 7 Busujju tulinamu ebika 3. Bw'abadde asomesa Omutaka Wilson Ssentogo atutegeezezza obukulu obuli mu kuteekateeka n'okutegeka omusomo Manyinnonoyo nga bwe guli ensigo ey'olulimi n'ebyobuwangwa n'okujjukiza Abaganda n'Obuganda obuteemalira nnyo mu ddiini newankubadde nti byonna bya Buganda, abaana okusobola okumanya obuva n'obuddo bwabwe. Ekitwagenderera mu abaana abato n'abantu bonna babe nga beekakasa mu nnono yaabwe. Ennono ya muntu oli naye ayinza obutagimanya gya mugaso nnyo gyali. Twava twewaayo tulabike nti abajja tubalambike kubanga nabo batugamba nti abuuza amanya naye bw'oteebuuza tewali mutawaana. N'olwekyo n'erinnya oliwulira Manyinnonoyo. Ng'Abaganda ennono yaffe balina ogamba abagamba nti buli ggwanga n'ebyalyo, naye ffe ng'Abaganda tutaanira okuba ebintu byaffe. Kyova olaba nti kituluma nnyo abaatandika puroguraamu eyo ng'abaana baffe beemalidde ku bintu ebirala okusika tugambe bo bagamba mu ddiini kyaffe musenze kigenda n'eyo kisaka busabya nenyimbe nze nalokoka okulukuka nga yeerabidde nakino kyaliko nakyo obulokole bwennyini. Ate ne mu Bayibuli bw'otogituukiriza newankubadde walokoka Katonda naye tayinza kukusemba, naye nga ekituufu ekiriwo ennono yaffe yekusimbawo kubanga ye yaleeta eddiini. Mu buufu bwe bumu alumiriza abazadde okwesuulirayo ogwa Naggamba n'okuba bassemugayaavu obutalambika abaana baabwe bazaala okubamanyisa obuwangwa, ebika, ennono zaabwe, obutaka bw'ebika byabwe n'obutabatwala mu nkiiko za bika. Omwana wo omuntu bw'otomuwola ssente omubanja nti omubanja akusasule, kakati osanga naffe abakulu tubadde nga tugayaddemu nnyo okubabuulira ennono yaffe era okusingira ddala mu bakulu abaliwo abaneetoolera awalala era tebafaayo okugamba nti kintu gundi kirungi kankitwale. Nga bw'oyita mu katale n'osanga ng'oli atunta entuntunu, omwana wo talanga ku ntuntunu tomugulirayo n'omutwalira. Naye kati obugayaavu bwaffe obugyewo
era obujjawo ddala ekulabika nti tugayadde ne tubanga tugaba ebintu byaffe ne tuga nti nze ndi mu ddiini sigenda mu byankiiko za bika ezituukaawo ne tutamanyira ddala ne tufiirwa ekintu ekyomugaso eddiini yaffe erina amannya gaayo naffe ebika tulina amannya gaffe. Bw'atyo Omutaka Wilson Ssentogo akunze era n'akoowola Obuganda okujja mu Bulange Mmengo okwongera okuyiga nga beebuuza ku bye batamanyi okugatta ku kumanya kwabwe era n'okwongera okweyambisa emikutu egy'enjawulo egisomesa olulimi Oluganda. Munange gwe mbakubira bajjeko wano mu Bulange ennyumba yaabwe eri ku ttaka lyabwe beebuuze owulidde ate era bwe twawuliriza n'ekintu ekirala kuwuliriza amawulire ag'Oluganda oba amawulire gennyini agakukwatako kiyambira ddala. Nze ndaba nti wano weeri mu kibiina ky'olulimi Oluganda ez'otuuka nga n'obuuza nti Ssentogo aliwa njagala gundi wadde okujja ewammwe nze jangu ŋŋambe ewaffe ku kyalo ninako omukolo gundi kasomba endagiriro n'otuukayo eyo n'ekiseera waliwo ekiseera nga nange nja kubeerawo. Nsanyuka nnyo okulaba nti nsaasaanya okujja eyo n'esiga ensigo yange eyo. Nga bwe kimanyiddwa obulungi nti atamanyi gye yava tamanya waali era tamanya waagenda. Bwe tutyo nno ffe ng'Abaganda twowooleddwa okwongera okumanya obuwangwa ennono zaffe ebika byaffe nga tulambula ebifo eby'obuwangwa n'ennono omwo nga mwe muli amasiro embiri obutaka bw'ebika byaffe n'okwongera okwebuuza ku bantu abasumuseemu mu myaka ku bintu bye tutamanyi ebikwatagana ku buwangwa n'obutemalira nnyo ku by'Abazungu oba abagwira. Nze Joseph Kiyimba, MRU TV Pokopoko News, wano ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo.